tukubuuzako nti wasuze oteyakatweyungako tuba nno twatandise dda naye wonna takisi wogisangira wogibuukira kasa tukutuusa gy'olaga kale kakati olunaku olw'enkya tugenda kwa celebratinga Idi Adha era nga Idi eba yakusaddaaka yakusala bisolo ya bisolo apparently it is the largest ku celebrations z'omu Buisiramu tulina Idi al-Fitri eba yakubiri eno Idi Adha after Idi al-Fitri naye eno yesinga obunene celebrations zayo zesinga obunene wadde eri tusiiba eno y'okusaddaaka yesinga obunene okusinziira ku Buisiramu so actually zino lwakuba kale mu Uganda tuli busy naye bw'osanga ensi naddala ez'Abawarabu and all that baba batandika dda celebrations like a week ago waliwo tutandika osiiba for 10 days before kuba abantu abamu baasiiba ennaku 10 leero erusembayo enkyalwa Idi abadde olina mu challenges nga sikwebye bw'osiiba sibirina kuba challenges ate nkuba obulango sinoonya nsiibulula so abadde osiiba naye sinoonya nsiibula setaga kuba bulango it is between me and my God thank you for the concern so munnange ku nsonga ngeeyo wano mu Uganda osanga tetwabeera na public holidays nyingi bwe zityo so that tomorrow yebeera biggest day now Idi Adha eno yeri Idi Katonda we yalagira Abraham efo ky'okusaddaaka mutabani n'amuwaakaliga Abraham eri mu Bible gwe bayita Abraham eno gwe tuyita Ibrahim omwana we gwayita Ishmael eri mu Bible eno gwe tuyita Ismail eri si Isaac Isaac yeah so mu ngeri ng'eyo olaba nti eddiini zonna zoogera kusaddaakira Katonda naye ate Katonda yakola ekyenjawulo nga Abraham oba Ibrahim amaze okukkiriza mu mutima gwe nti Katonda omwana gwe wamumpa era yekka gwe mbadde naye nzikiriza nti gwe Katonda wange era kankikole kati wiirwa eyo ye saddaaka era Katonda n'alaba nti akkiriza n'amuweereza lambu n'amugamba asaddaaka mu eyo because Katonda takkiriza mu human sacrifice teachings zonna tezikkiriza mu kusaddaaka abantu kyekino naye abantu abasinga bakoma wano nga Ibrahimu akkiriza asaddaaka omwana we Bible yabo wekoma bakolani abo wekomaawo bano abadde eno ne bakola bino bisaddaaka bye tuwulira bo tebeeyongerayo mu lugero bakusoma kumanya nti Bobo Isaac tebamusaddaaka bane baali bamusaze n'akazigo tebeeyongerayo kimanya nti Katonda yamanya n'aweereza endiga ye nga akkiriza mu nti eri kusalawo kwa Katonda akkiriza mu mutima but this is what is supposed to be done actually fe mu ddiini y'Obuisiramu teri kusaddaaka abantu teri kunywa musaayi era olunaku olw'enkya mumala tulya nnyama so enkya specifically tusala mbuzi nte jabiri ng'engamiya endiga bisolo specifically yes ate tetujjaamu oba musaayi mboba mukole ki omanye ebyo betuwulira ebyo naddala by'abantu abeeraguza ndeetera omusaayi wano tulya ennyama bw'omala osaddaaka then nga mugabula ennyama kakati kino kitukomyewo yes eddiini erina olugero lwe yatandika lwakuba abantu balubuukako abantu bano abasaddaaka basaddaakira ki basaddaaka abantu ekisookera ddala categories z'abantu bw'obanga anti kati tukijja mu teaching eri Ibrahim yali asaddaase mutabani we Ismail yali agenda ngakkiriza okukkiriza kwa Katonda we Katonda n'amuweereza lambu Katonda yali agezesa kukkiriza kwe kati feeno ng'abantu ne tuva ku teachings za Katonda ne tuwerabira nti Katonda yali atestinga kukkiriza kwa Ibrahim naye n'amala n'amuweereza endiga okumulaga nti tosobola saddaaka muntu munno tekisoboka tekiriiyo naye ate ffe abantu awo tetwatuukawo akasembayo tetwakasoma mu Quran ne mu Bible tetwakasoma ne tujja ne tukoma wali nga asaddaasa omuntu kyovola nga abantu nga bengenda okumenyeramu wano wammanga bakola nnyo ebyo bisaddaaka naddala abantu abazimba ebizimbe naddala ebizimbe ebinene nnyo bagamba nti bantu balina emitwe gy'abantu wansi w'ebizimbe mu misingi baba crashinga
ebyo ebintu ebyo ebikuba amayinja ne cement ezo cranes bibalinnye emitwe egyo ne bagibetenta ne bateeka mu misingi. Kati olwo bifuna otya? Nkola research. Ekirala tubimanyako kubanga naffe twagala kuzimba bizimbe mu maaso eyo. Ani abigamba? Anti kati bwe obuzibu bugenda okuva bagambye ekizimbe ekyagwa wali mu Kampala yali tawulirangako munna abantu basaddaaka. Because ebyo ebintu abantu bebaagala okwewala. Kizimbe kyange tekikwata omuliro, kizimbe kyange tekigwa, bakasitoma babeereko bangi. Tulabye malls kati ate okumanya nga it is Katonda testing abantu, and it is just the timing. Funa obudde oyiteko mu kibuga olaba agazimbe g'abasajja egali agakalu. Abantu bali wano ku maduuka ku floor ezisooka. Era waggulu tebalegendayo? Teri, abantu tebalina ssente. Ninga babizimba buli lunaku. Babizimba buli lunaku because oli amanya alina omukisa gwe. Buli omu agezaako. Otyo. Era bonna kati eby'ennaku zino era byolaba biri wabweru wa kibuga. Byonna babisitula mu Mukansanga and everywhere. So because kati Kampala naye bwe babanga bakola saddaaka kati olwo omutwe gwe bateekamu omwana gwe basaddaaka yakaddiwo. Gwa expiringa. Kati era tuwulidde nnyo bingi nti bamugamba ndeetera omusaayi ne bayiwamu ebyo ebizimbe. Wali nkuzizzaayo emabega nti ffe tetusacrificinga na musaayi. Tulyamu ennyama ate tali ya muntu. Ate batandikiriza mpola simanta tokola musinga totaddeemu nkoko. Simanta tosereka nga totaddeemu nkoko. Eyo bisacrifice kati we byavaawo ndowooza enkoko n'enafuwa Katonda alayi katasiima bulungi. Ne bakole wabakamyu. Ne badda ku mbuzi. Nayo ndowooza n'ebeggwamu amayoga ne Katonda alabika Ibula alayika yasala omwana. Baatulimba awo. Niyo nga kati katuteekemu abantu. Naye bakuba abazimbi basaddaakiramu abantu lwakuba tebabatta. Tebakola ki? Tebabatta naye basaddaakira. So biba bingi nnyo abantu abalala category y'abantu abalala abantu abanoonya obugagga. Waigulu twayogeddeko ku kintu kya si bwavu wabula okuwankawanka bwe twakiise desperate. Desperate. You told desperate. Gowulya buli kimu okyagala buli kika kya muntu okyagala olina we yataaga okubeera. I know. Ne bagamba bugambe gwe kati leeta omwana wa gundi. Nogenda n'owamba omwana wa munno n'otwala ne basaddaaka. Abantu abo banoonya ennyo obugagga nga ye si mumativu ku mutima. Ate you people tubeerenga n'abantu tubawulirizenga nnyo abantu abasinga ekisinga obubi abantu ababakoze ebintu ebyo olumu baba bantu baabwe. Munno g'osula naye mu nnyumba bbaawo oba omukyalawo awulira obugagga kimu bibiri ne mwana gundi atugaggawaddeko ssente azijjeewa bw'atandika ogenda mu kweraguza nga bamutuma omwana ng'aleeta obwe. Batandikira wano tambi emmotoka yagigula ddi abaana balogo abaana tebabeererawo esande yamusibe nekyafunika kati omuntu abamu n'akantu olina ekigenda nga kimusinkinga mpola mutamuli nti kitegeeza omuntu okubaako kyafuna alina mmala kuloga naye n'agenda kakati because abadde nga akula akiwulira kati bw'atuuka edimandi zonna zibamuwa ajja kubeera fosti okugenda nazo wadde ezimu ziyinza omukanga naye because alina ekigendwa kiri nange njagala kubeerako nga gundi. So bwe tubeera n'abantu bwe tuwulira conversation bwezityo tetuzisaagiramu tomanya muntu gyakivuga gyakizza. Leero anko w'abaana bo wa boda w'abaana bo tata w'abaana bo naye muzzeeko engulu omugamba like me I always tell my friends like jokingly naye okukwata ssente nenzitwalanga mu byekisamize engoye eziba ziwaddeyo oba engatto sigenda nenzikuba mu pate ebyo ebintu bye muba mwogera bye bizzaamu omuntu essuubi naga naye wa atoba mpola mpola mugenda ng'omuntu omudivertinga naye bw'alaba nga mwenna layini muvuga muddeeyo they end up doing something ekiri extra ng'okusaddaaka omuntu. Abantu abalwadde era n'omuntu omulwadde ebiseera ebisinga watuukira ku kino abeera desperate kati ng'obulamu bumuwe essubi limuweddemu. Oyagala bulamu olina ekimbe ekikubala embiriizi osula ogugumuka omeketa amannyo. Bagenze mu malwaliro amazungu kibi nnyo you people webankuba ejjambu ya covid wenalwalako nengenda mu ddwaliro kibi nnyo teri kintu kimalamu maanyi nga kugenda basawo ne bakuggyako omusayi ne bakera bukimu ne bagamba tebalaba kikuluma naye nga kuwulira obulamu bugenda kati awe desperate awo wejjira kati wemuvaawo nga bagamba tugendeko ewa seeka bwe muva ewa seeka mumaliza muli wa musawo bw'ofuna dokita owaffe nga kituufu ebyekizungu yabisoma
era akusako kanulanga bwakugamba mwenno munnange mwali eyongeddeyo mwetambulire you know so kati we mutuuka eyo gyonna gye mulaze because abasawo abazungu bagamba oba tebakirabye neno yennyini otuuse mu ddiini tobadde patient because tetumanyi katonda ddi waakola tobadde patient ng'omaliriza ogenze nga bagamba obulamu bubeera exchange dina bulamu funayo omuntu oleete g'obulamu bwo budde ng'ogenda otwala mwana w'abandi nga basaddaaka mbu gw'ofuna obubo naye njagala okujjukiza tewali wanaagenda beerawo for 200 years so sakkiriza katonda womira eddagala lyo tayimuwe beetuuse tewaliwo kye tusobola kuzza mabega then mulimu families abantu abanoonya abaana olina okunoonya oluzaalo maani bobi yanyumiza eddagala ly'oluzaalo ngira abasawo gye baligabamu naye ntya namu anti kati awo we basookera kati bajja ne bakola eddagala lyonna asobola ne bamutuma enkoko ne ziggwayo sente azitutte ziweddeyo omukyala yafumbirwa mu empeta omwana abuze famire y'omwami ye muli bubi ate ekisinga okunnuma olumu tebasooka naggezaako ate olumu basookera eri ewakyamu nasooka nalunoonya oluzaalo agenda okudda eno mu bazungu amugamba bannange kiri kye twayogerako maakiyo n'omwami olumu tezimaakinga you may fail to get a child okitegeera kati wano ani kati ngono omukyala bagaye mbuno obufumbo bwa mwami amako yali tasobola bufunamu mwana but we don't know what is in between there yava yali azaddeyo n'omwami amako naye yali ayina abaana past relationships ne bajja ne bawasaŋŋana omukyala afudde tazadde mwana naye wootaba na bugumiikiriza awo ng'omuntu yakuteekako empeta wayinza okubeerawo ebibuuzo bingi bakwogerera olaba watambula n'obuwala nokati awo essaawa n'omusawo akugamba bugambire eddagala ndirina kati asooka ye yennyini n'abeera ddagala n'agamba ne liyita mu matu kati bwerigaana bwerigaana ngazza ku kiddako ebyo nabena n'okutuuka okwebakako aba aleeta kiremya aba agezaako leeta kiremya kasita eriri erigaana kati mbakubuulire ebyo bituuse bisaanamu omusaayi yajja agambye kaddulubaale mulabe weebale nnyo mukazi wattu ng'omaliriza okoze ebigenda okuleetera obuzibu tulina abantu cultures zaffe ez'enjawulo tulina ebintu byetubiriivingiramu mu bakatonda abo abatonotono ti omwana omulenzi omukulu azaalibbwe waka alina kubeera saddaaka ne muzaala omwana wammwe mumwetisse bino byetuzunga I'm not being a racist ogenda n'ozaala mu kaliki eyo gwe ate munnaye yasanga mulenzi we Kampala kumbe ewaabwe omwana omulenzi takula bamulya laba bwe netikka omwana wange emyezi 9 mukama katonda naye nga nnyinza okufaana mmwe gye wange nga baŋŋamba genda otuuka taata ayirite so bambi bingi nnyo era still under cultures abantu abamu balina ebintu byebakkiririzaamu nemmanga ag'enjawulo tuba tugenda mu ntalo okulwana okuwangula amagye balina okubako baki abamu be basooka osaddaaka ne babatta bapevinge wefo tiimu eri enene egende so mulaba abantu kubeera recruited mulowooza buli omu agenda kukola abamu bebeera saddaaka y'abalala tuyina abantu abamu abafamire we've had families abagamba oyo aliko empawo z'ekika yaliko empeko z'ekika kyaffe ne bamunoonya bubi nnyo ne bamuzza asobole okuba ng'atereeza kati wali abantu bwe bagamba ako kasenga katuddemu emikisa gyaffe akakazi tekafa akazi tekakola bwe kati family yenna neganging up to one person ne bamaliriza nga bamusadda so nga bamusse ng'olwani yabagamba abasawo anti kati buli mwana kati ojja tunuulira ku kyalo gye tubeera waliwo famire ya mwami gundi abaana be basoma ne bafumbirwa embaga ne bagenda abalenzi bali mbulamu bulungi kati waliwo famire eno and we know those families abaana tebalisoma kumalako balungi kaalaala bazaalidde ku lujja ajja buli akutuuka mu siniya tu yazaala abalenzi be banywa enjaga be bakola ki kati balabanga ekikolimu bo bennyini bekwatiddeawo balaba nti balinga baferias kati bwe bagezaako simayo okutambula ogenda mukweraguza nga babagamba meanwhile bayinza okuba nga balinamu ne misunderstandings ne senga waabwe nga ne senga gundi alayika tatwagaliza weebale ogenda nga takwagala oli asoogera omusonaga ku mulimu awo omuntu kigoyinawo ologenda okabe ddala nga bobu ngulubira ddala bobu takwagalangana katamu nga mwakola naye ku kyalo kimu kati atandisa okukufitina nga
yoyo yennyini ate yo people something kye baŋŋambako bana abantu psychologically basooka ne basoma abantu gwe kennyini byagenda okukugamba nti bye bikubonyabonya bijja mu ggwe because they literally don't know anything about you osookana wano mu nnaku yo mu bizibu byo osooka ne weesoma mbadde bwenti mpulira bwenti nekale nakulaleko ne muka kitange nakola nga mwenyumiza nga wonna ddawo ne nkukabira ku nnaku yange ekimbe kinnumye bannange omukazi ankoze bw'ati eri bw'alikodinga eri jjajjange afuna atuka nga jjajja yabitegedde ati omusajja akola bayinza n'okutuuzaamu omuntu ayinza okutuuzaamu omuntu we information n'agitwala so it is just batuzanyira ku bwongo naye tulina okwetereza then abantu abamu abali ku misango eminene nga mada balina omuntu wabeeyo mu kkomera abaagala emisango giggwe kati eno bwe badiringa ne balooyo eri we badiringa n'omusawo so bona bagamba waliyo bagamba batya maanyi gagundi gaggwa naki fire oba sima fire by fire biki kakati oli bagamba oli yatta muntu nabaga kati ate waliwo ekiggwanga nawe tosaddaase nawe leeta musaayi because he knows he can't do anything yoli ali ku misango akikola mu mbeera yakulemesa naye gula kuba nti munda bambi olina ekikusindiikiriza wasuze bubi tobeera na willing naye ofuba okulaba nga buli kimu okikola so bingi nnyo abantu ebibaleetera okukola ebintu ng'ebyo naye tweddeko just twetereze emitima katonda yatulaga ekikolwa kyali kirala nnyo so tugendere ku ekyo totta muntu leka ekiseera kye kituuke ebyo nga mukama katonda we yamuleeta ku nsi y'abaamugjawo ate n'ekirala mu bulamu omanyi atalina kizibu yagamba munne nti guma naye mu kaseera kano ng'oli musanyufu okulaba ng'orecordinga memories z'essanyu z'ofunye mu bulamu nkulu nnyo mu kaseera ng'ofunye okusoomoozebwa kubanga buli bw'ocapitalizinga kusoomoozebwa of course ogenda wangulwa naye obukakkamu bwa memories z'ebirungi bye wafuna bujja kuyamba okufuna solution ennungi naye buli bwe weerabira ebirungi by'ofunye n'otandika okwevuma nze nnalyaki abantu oli akaba naye nze nnalyaki katonda nakkola ki naye nga ebizibu obifunidde mu myaka 35 omaze emyaka 35 emabega ng'olina obulamu nga weeyagala bweyagazi kati kozesa gino emyaka 35 okuddamu amaanyi ojja solution ekubeera mu maaso awo naye lwakuba nti kino ekizibu olabanga ekinene nnyo weerabira biri ebirungi n'ekizibu ne kikuwangula okugenda okakkana ng'okoze ekintu tofunyeemu n'osigaza guilty ku mutima n'ofa ng'oli muntu asembedde ddala okubeera omunakuwavu